nze saagala Kyagulanyi kujja Masaka kunsabira kalulu, nsobola okukesabira kubanga bataka bamanyi. Mu byobufuzi ndi mukama we mufumujja mu byobufuzi. Kyemusuubiramu kwe kutegeera bw'oba onookulembera banno tobakulembera ng'obajooga, obakulembera obawuliriza ne bakuyamba n'osituka. Bw'oba onookulembera abantu mu lutabalo lwonna otunuliranga bakwetoolodde oba basobola okutwala mu maaso abakunoonyaako mmere. Nabadde ku TV emu nga ndaba muto wange Kyagulanyi ali eyesebbeyi. Omuntu omu n'amubuuza nti baatugamba ffe tubeera eno batugamba nti Abaganda muli babi nnyo, kati tukole ki? Musajja nendaba ddala ng'ali mubuzibu kubanga ffe tuli babi, ffe abaleze eggwanga ne tubeera mu nsi buli omu nga mwali. Kyova olaba ensi ya Buganda si nsi y'Abaganda, nsi y'abantu ba Buganda. Ensi ya Kabaka nsi, si tribe. Aninde maaso gammwe sisobola kumwogera kunange mutya kubanga yasetinga agenda ebbanga ddene mu Parliament. Olwo obujja ne bwagala okutta abantu ojja kufiira mu buliri olw'obujja. Tokwatirwa kusinga bujja muyigireko. Mbasaba kino nga mmaliriza, muwuliziganye mu nnaku ezisigadde, mukole okusalawo okw'obumu. Gw'osanga yeefundikira nga yeefundikira olw'obutamanya kubanga gundi yamugambye gundi yamugamba bamugamba olwaita olugambo olikola ebbalaza. Omugambe totambulira mu butamanya, tosiga bukyayi, empiiga n'empiiga terima kyalo. Tuyambe abaana bano abato abanoonya obukulembeze oba n'abalootera baleke kulowooza nti twali bagwagwa nga tukulembera. Bamanye nti twalina ebirooto naye abamu ku ffe nga baagala mmere ya leero. Mubawulira mumpeeyo kimu, bampe emmere mmalewo enva zange. Bwe gwawo nti ate mumpe enva mmalewo emmere yange. Tukubuuza oyagala kikubyomi n'essowaani gitwale. Tunoonya obukulembeze obuneefumitiriza. Tujoogeddwa emyaka 63 nga tufunye obwetwaze, obuyinza tulengera bulengere. Nabadde ku TV emu nga ndaba muto wange Kyagulanyi ali eyesebbeyi. Omuntu omu n'amubuuza nti baatugamba ffe tubeera eno batugamba nti Abaganda muli babi nnyo, kati tukole ki? Musajja nendaba ddala ng'ali mubuzibu kubanga ffe tuli babi, ffe abaleze eggwanga ne tubeera mu nsi buli omu nga mwali. Kyova olaba ensi ya Buganda si nsi y'Abaganda, nsi y'abantu ba Buganda. Ensi ya Kabaka nsi, si tribe. Mutegera bulungi? Mwe abantu ba Buganda mwemba mulaga eggwanga lyonna nti ebyobufuzi mwabitegedde. Temutambula mu byabufuzi byakubeerawo kubaatiiza bubaatiiza. Nedda, tuli ku biiki, tuli ku birooto by'abaana n'abazzulu ebituuliddwako emyaka 63. Mulaba omusajja w'ekikoofiira aggwerayo, aggwerayo naffe. Mumuleke aserengete n'enjuba. Naye mu makkati gammwe ani asituka? Ate abasituka mwagala kubassa wansi. Bwe mba nnyambuka waggulu ng'onzisa wansi nawe olina okuba nga okkirira. Ekyokusalira wentuukira wansi gobeera mu kinnya kubanga nja kusigala ng'era ndi ludda wagguluwo. Mbasaba mugende mwogerezeganye ennaku 5 ezisigaddeyo, mugambe nti ensonga za EBA MP twazimaliriza. Ezo tezigenda tuboolanya. Ensonga ya pulezidenti tugenda tulonde omu ku ffe asingako nga wankyukakyuka. Eyo ensonga naye ebe muki mudiiro. Nze saagala Kyagulanyi kujja Masaka kunsabira kalulu, nsobola okukesabira kubanga bataka bamanyi. Mu byobufuzi ndi mukama we mufumujja mu byobufuzi. Kyemusuubiramu kwe kutegeera bw'oba onookulembera banno tobakulembera ng'obajooga, obakulembera obawuliriza ne bakuyamba n'osituka. Bw'oba onookulembera abantu mu lutabalo lwonna otunuliranga bakwetoolodde oba basobola okutwala mu maaso abakunoonyaako mmere.
bw'okyo kitegeera abakwetoolodde basobola okukubuza ogenda okwetegereza ng'obudde buwungedde ekyokusalirwa. Twatandika DF tusobole okumalawo ennyombo ez'abaana abato, abantu abakulu abaagala ofuga eggwanga nga bakeera kuvumagana ku kyobola bannaabwe ku mitimbagano. Naye opangisa omuvubuka omuyivu n'omupangiza ekikopo ky'obuugi akeera okuvuma omwana w'omutaka, ate n'akugamba obaoteeramu sukaali njana kumweyambulira, ne bakupangisa ng'okeera kuvuma bangi, ne bakuweereza naawe kwongerayo oyongerayo kiki byotamanyi. Abavubuka abali wano, emitwe gyammwe temugisumululako nga mugenda okwebaka, musule najjo ate muze okuke najjo. Kijja kubayamba okubanga nammwe mukola ebintu ebyanaggono. Twaliye mutwe gwa sipeeya. Waliwo omuntu omu yakola ekintu, yawandiika ekintu, oli n'amubuuza nti ogwo gwe mutwe gwogenda ogenda okukyali abaana ku ssomero oba olinayo omulala. Kubanga bw'obeera muntu mukulu osubira kukola byakikulu. Bw'oba oyagala kukulembera banno olaga nti osobola okukulembera. Omukulembeze bakugamba nti Masaka omuliro gwaka, ate bakugamba nti Mulwera amataba gasaze, ate bakugamba nti Ebuusi abaekera balumbye. Oyimba mugwaka bugu, oyita n'amatu go n'amaaso go n'obwongo n'obusigala nga bukola. Bw'oba onookulembera banno tukozesa mumwa gwokka. Omutwe guliko ebitundu bingi, byonna bikozese, kyekyetaagisa obukulembeze. N'olwekyo temuddamu kukiinagana, temuddamu kuvumagana, muyambagane, muwuliziganye, tujja kujjamu ekirungi ekisingako. Ekibuga kyammwe nja kiwa obukuumi emyaka gino 5 obusingawo. Nja kulwanira n'omugabo gwakyo. Waliwo bwe mpulira bagamba nti bagenda kusaka, nze siri musasi, olulimi lw'abanafu. Otulima ffenna omutala ate nga nsaka bye twalimye ffenna. Nze mmanja mugabo gwammwe kubanga muwa omusulo. Bwe mba munoonya n'asaka munoonye omulala, nze mmanja bubanze mugabo gwa Masaka, siri musasi kuba temuli banafu, mukola muwa omusolo, ŋŋenda kubanja mugabo gwammwe nga bwe mbadde nkola bulijjo. Ekyo nkibasuubiza kuba nkisobola era mumanyi nkisobola. Emyaka 5 bwe ginaayitawo nja kutuula nammwe mbabuulire ekinaddako kubanga nange situdde. Naye enkola entuufu munnammwe bwajja mumuwa omukisa, si buli omu nti akola ki. Singa nesinga okuba pulezidenti singa timunyogerera ebikikinike, naye mundabamu obwakapere nga nyimiridde wano nange mbamanyi. Buli kintu kiba n'obudde bwakyo. Obudde bwange bunaatuuka bujja kutuuka. Twalina ddogo lisobola kunkwata oba otawanidde bwereere. Njagala okubasabira Mukama abawe obulamu obulungi, asobose okwaŋŋanga ebijjegawanye ebitwetoolodde. Buli muntu afune obwetowaze eri munne, twaŋŋanga omulabe. Oyo eyaluza enkoko yaffe n'agyaluza kamunyi n'entulutule.